yo kimanyi ntino waliwo omukazi ewa ng'akwatiridde eggwanga lino nga naye sawa yo n'agenda lumu nali Magombe nendaba abantu abazzeeyo ba devil worshipper gakaawo ne baga nti mu America wagenda beerayo omuliro n'amataba. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Oti omulungi akyekuumidde ku Yuginawo TV tukomyewo nate olwaleero nkwaniriza mu video yaffe eyaleero kusaba subscribing osharing obubaka bwa Musumba Kango tusinzidde Matugga waneeno gye tusanga omukulu buli lunaku oba buli lwe tusinkana ennaku zo twasalawo tumusinkanene ewuwe Matugga ku kanisa ebiseera ebisinga ng'olwaleero gye twatandikidde wali eri mu kitundu ekyasoose nga walabye kati kino ekitundu tusazeewo tujje waneeno kansooke musabe tubuuzeeko tulabe gye tugenda okutabaalira olunaku olwaleero. Musumba soko babuuzeeko abalabi abatulaba ku Yuginawo TV babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale nnyo gye mutuusaako engalo yenze Pastor Kango Enjoga Bjeri owa Roko owa Believers on the Roko Ministries Matugga. Abantu bakwetira omusumba wa Roko wuuyo bamuleese. Yes. Mission yaffe okuyitibwa kwaffe waliwo abayitibwa olw'ekisa ku kisa emanyi enjiri eno yanjawulo waliwo abayitibwa ku kisa waliwo abayitibwa mu kwenenya waliwo abayitibwa mu bintu ebyenjawulo ffenaffe twayitibwa nnyo mu nsi y'emyoyo era tulaba omutwe gwaffe omukulu gugamba come and experience the spiritual world oba rhythm kubanga ffe Katonda yatuyitirawo kwogera ku bya mwoyo so wetulie Matugga obeera oyagala okujja Matugga olinnya taxi mu paaka empya oba enkadde n'ogigamba ngenda Matugga ku kizimbe kye bayita Matugga shopping center oba ontekawo ennyini 13 zokka ng'otuuse Matugga otuuka ku ekyo kizimbe kya Matugga shopping center ng'obabuuza abo batunda scrap n'edduuka naawe obeera oliraba ebimotoka nga bitika scrap awo kuliyo ku scrap eyo ku scrap kwennyini awo oyambukira otambula mu katono nnyo ng'otuuse ku Believers on the Roko Ministries kizimbe kyazimbibwa n'amabaati emabalibali plywood kuliko tenti etundubaali liri maaso tenti yennyini eya bulijjo wandikiddweko ebigambo Believers on the Roko Ministries. Be there. Oyinza okunkubirako ku namba y'essimu yange 779 300 nga yeetaaga counseling kuvunula birooto ebyo byonna weetaaga okusabirwako business etambula emirimu tegitambula olina ebizibu by'enjawulo by'oyitamu okukubirako obukubizi bakuloga waliwo abakyala be baloga nga abawunya abakyala bazze bangi nnyo etubagamba mujje ne mubasabira waliwo baloga waliwo omusajja yazze nga bamuloga okuwunya ng'awunya nga n'ennyumba yeewunya nkugambye nga anaaba neyokuba perfume nga tewalina ne ssente naye naawe ng'oyingira mu mmotoka ino tontwalako bireke nga n'emmotoka ewunya ng'oyingira muloga n'obuga tontwalako bireke nanga Musumba nkwegayidde ennyamba ne mugamba wonyezebwa kati ye bwe yaze twanyumiza entunyumya nagana Musumba nsabira Uganda banno nakumaze dda alinda omusabiro sikule essaala eri yanjokyezza luli ekyataano Musumba ng'ateredde yatereera dda ali bulungi nnyo talina buzibu okuwunya kwamuvaako omanyi abasajja abamu bamanyi obutanaaba kino tekiwunya nno nga ogamba nti kavubuka wabula ekivundu ng'omufu ekivundu nga olaba mesa envundu nga naye yeekuba zi perfume ez'ebbeeyi naye ng'ekiri ekivundu kyo kiri solid era nze namulaba nga kati yatuuka omulyango gwa office bambi ne yeekuba bu perfume bwayinge nga awunya bu perfume ne muganze ka perfume kandekete kano ate namukkiriza okuddayo nako n'okamuggyako nakamuggyako lwaki sitaani mulimba oŋŋamba otya nti ogenda tambulira mu bulamu obwo ebbanga lyo lyonna ne mugamba nze njagala kano ka perfume ko kawunya bulungi kalamu kampe tekakyasigala tokyakeetaaga nakandekera era oba ompulira kenekubyeko ne kumakya
Nakandekera. Oyo musumba kango wama perfume ya jigule mitwala 2. Kukola ki? Kuona ko kivundu kiri. Kuona kivundu Nangamba nyine emitwala 3, nyine emitwalo meka. Tezina kizikola. Oye musumba kango waroko musumba wamwe umukomezaawo olwaliro ku murundi gulero twakoma nga atunyonyola ku bunnabbi obwali oba ebyali bigeno tuukawo mu America eyo omuyaga musumba wenyini njagala tutandikire ndoke ndabe ekidda America ekoze kyamanyi okutta abantu America eyo ekiranjagala kubagamba abali mu America ate no waliwo abalabibo abali mu America nga bakwagala banji nnyo era ntumirako Queen Suzani ntumirako mu America mu kibuga mu saza libayita Colorado mutumirako mu linnya erya Yesu waliyo Emily era Colorado bakyali babeyo nkunadde bakyali bayamba tumirako gundi weri mutumirako nawanika kati mukama yakikola omanyi obeeranga olina amafuta sometimes ebintu bikunonya bunonya lwaki kubanga nja kusanga ngo ine embeera gyoyitamu nga visa yagaana okujja kusabira oli nnyonnyonyo ogende kati ko byaggwako kati njagala kubagamba kino America yolekedde akaseera akazibu mugenda tulikamu aba America kati mugenda kutulikamu ate n'omuliro gugenda kwokya gugenda kudda lwaki America birumba America mu kiseera America ne Russia beba creators beba tonderawo entalo Katonda munyivu Katonda tayagala muntu akoma ku muntu tayagala akoma ku muntu atya sikategeddako tayagala muntu atta banne akwata ku kitonde kibayita omuntu Katonda omuntu awata mwagala tayagali yakoddala muntu akwata ku muntu kubanga fenga twegomba genda eyo mu America afuna abasinga wano mu Uganda anti of course twegomba simanyo botegedde message gyenjogera nkitegedde banda babyogera byawukana nebyange anti ogambye Katonda yenga ye tayagala kitegeza singa abantu bangi era tebamwagalira ddala mu America naye ate fenga abantu fenga twegomba ogenda yo no kakati kiri bwe kiti si buli muntu ali mu America nti Katonda amukyawa naye bano bakuliyeta b'entalo abakulu abakulembere gwa kakati oyo omukulu wamala okuvaako abantu bagenda wabira America ono aliko kati Trump abantu bagenda wabira America egwe financial egenda sasukulira abantu bangi gitwanga super power egenda liyirira ensi nnyingi America atukenga talina sente wadde 10 ajabera yinamu naye nga takyali ku topu emisolo gya America gigenda kulinnya already giri waggulu ebintu bitabuke oli yangamba mbu mu America eyo okola kalimo katini bwe kati oba bakolera essaawa 8 ne babawa sente nnyingi nga sente zeegasa naye ate tebalina kye bazikola ate waliwo anti waliwo baba wamba kati olaba wanene Uganda naffe ekintu ekyo kyazze nno wanene Uganda kyazze ekintu ekyo bannange ekintu kinene ekiriwa olaba kibayita gundi kibayita bo mu lulimi lwabagiyita mortgage simanya mortgage mortgage awo manya nti weewoze ennyumba kati wanene waffe mu America bakwata abantu ne babasibira mu America buli omu alina emmotoka n'oba tolina ki ne batandika kutemako ku ye ekyo ekyo kyogamba ekyo kye ngamba kakati ekyo kye kigenda okuba Uganda bakusibira mu bwavu mu bbanja okubeera nga buli kadde weeraliikirira misolo kusasula oyagala kubanga obangibwa wakiri kati mu kweraliikira bills oba tosobola kugenda buziba maaso ga Katonda oba tosobola mulowoozaako buli kadde ogenda lowooza ku mulimu ekyo nakyo kisumuluzo ky'amagombe amagombe gapulaningira buli muntu okulabika nga agasinza kakati yo nayo nkola mpya ya America wana waffe yatuuse bagala bino bye muzungira mu church no sibayo ku machaka ongeza atenze sibi supportinga muntu ajja nasiba mu church mani nokulaga nti nsaba nnyo olaga biki omalo nsabirize n'okunsabiriza anti omutonzi yatonda anti ojja kulaga anti osaba nnyo omalengo osabiririzaamu n'okusabiririzaamu anti nga tolina kyakulya
omanyi lwaki sitwala banyabo ne basoma omanyi lwaki sibatwala ko budde nti nkusabire nkusimbe emikono kumala sawa 2 bansonga mbajjagala ogenda okola omukisa gwo gwe nkusabidde ogenda ogulabeko era ffe Antoli yagamba mbu service yaffe sawa 2 ez'okumakya intercession ebe etandise abaweereza baliwo ababeerawo ku church n'abantu ababaka babatandise baguddewo n'essaala n'okuteekateeka nga basabira abantu abagenda okutambula okujja sawa 3 nga service etandika sawa 6 kitundu nga mugenda genda okole nakituusa ku 7 lumu 7 tuzituusawo just emergency tulina emergency biki ebyo ebirango bibadde bingi awe tutuukira ku saawa ezo so tubasaba abawuliriza nti namwe mubeere nga ffe tuweeyo obudde bwa Katonda bwakoleramu abo kitegere ekintu ekyo oli yagamba Katonda atonda ensi mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula kati lwaki tomwa luno olina ennaku 6 luno luwe Katonda kakati ennaku 6 tosaba genda ono ge magezi gakuwa nti nnaku kuva ku Monday mpaka ku Sunday genda kola sasula amabanja toba n'ensi olw'omukaaga olw'Sunday luno lumuwe kati zino ennaku simanyi oba mu ggulu ly'eggulu terizibala kati buli nnaku nkusaba osparingeyo time nze nganze obeereko mu kubeera kwa Mukama visit the church naye ng'opulaninze kyalire kanisa ng'opulaninze kamba bulieko bantu mwe bannayuganda oba abantu abali mu nsi endala bwe tubeera nga twagala okuweereza Katonda tuteekeddwa okuba nga tupulaninze togenda kuva erimbo gwe ogende osabe esiba mu kanisa ate omala okabire mu Katonda omukisa gundi gwe weetereze nti nga tokola ate okabira mukisa okyokukola oli mu kanisa osaba okimanyi nti waliwo abantu abalina omukisa gwabwe Katonda yabaguba wadda naye nga yeesiba ku kanisa yaliganda okuvaawo tagenze kunoonya mulimu asaba mulimu asibaawo ku kanisa ng'asaba nze ekyo nkikusaba nti obeera oze ku church baawo mangu nnyo genda opulaninge notandika okukola njagala nnyo abakyala waliwo abakyala awo wange abamu batunda kasooli abamu bafumba mmere abamu bakola emirimu emitonotono egyo egy'ekawungeezi abasabira abamu ku bammemba ba church ku bammemba ba church ajja n'abeerawo eddakiika ntonotono awo laba musumba ngenze kuyiiya konze genda oyiye mu linnya erya Yesu genda okulaba ng'akomyewo enkya nga ga musumba amina n'akwokya akagamba ako nenumanyirawo wanyonoonyedde ddala mwakajjawa okwokya tunyonyolemuko kati naawe okwokya mbanku oba onjokyayo okwokya kati nze nali manyi okwokya faya oba kuba kumpaayo nakwokya bwe bambi n'ogana naye Mukama omuntu ono genda omusanyuse obeera oli awo munaku ntono nnyo nakwokya ng'akyusizza obulamu nga obulamu bugenda bukyuka Musumba mulundi guli eri twasemba okusinkana wali eri twali twogera ku ggulu kubanga video zaali nnyingi nnyo ekiseera zaali zitambula mu ggulu naye nze kansooke oba kwe waggulu oba kukola ki kansooke nkujje ku gundi y'eggulu eri kubanga abaaliwo oba abalabira ddala video zaffe ze twatandika naawe baali bamanyi bulungi nnyo ffe twatandika oba nti twali ffe abamu ku baatandika ebintu bino eby'eggulu of course lwakuba twali twagala tukive mu order kyokka tera abantu bajja ne batuyisaako eggaali ne bateeka mu eri gundi twali tusoose ne tuwummula naye ate era twali tubawaddeko obusamambiro obutonotono twali tubawaddeko era nga tugenda mu maaso naye nga ffe ekikulu kya byonna twali twagala kulaga abantu nti omuntu ayingira atya mu ggulu omuntu ayingira atya mu nsi y'emyoyo Musumba tusooke tuve ku ggulu ne Geyeena wakyalayo yes oba Geyeena oba Magombe Geyeena n'Amagombe tutandikira awo wennyini oyagala kuki Geyeena n'Amagombe sibyawula Geyeena n'Amagombe toyawula okay kakati Amagombe it's a department nga wonalaba nti mu government ya Museveni alina mu judiciary neki ekitongole ekiramuzi parliament neki executive yes kakati executive executive yeki ye stani ye Geyeena executive setani mwenyini watu ye Geyeena kakati Amagombe tujitenga judiciary Amagombe kozi ge gasalawo
omuntu okugenda mu Geyeena. Kati amagombe ensi eriawo nga boolabanga okugeza nga Uganda sigenda wala. Naye ng'omulimu gwago kuteekateeka abantu okugenda mu magombe okugeza. Eyo ye Geyeena. Galina planning nyingi nga ngendo zitematema. Kuba ngenda zitematema mu planning ati singa za mirundi 4 ku 5. Omuntu atula asobola okumanya bulungi nnyo amagombe gakola gati. Nabo ba planningira ffe. Ba planningira ffe. Anti kabinja nga olaba judiciary. Bafanaganyeko emmeezi eri gye watunyumizaako ku mulundi guli. Eri mu ggulu. Kati amagombe bwe ba planningira ate naffe. Ga planningira ffe. Lwaki buli omu aplanningira ffe? Kubanga ffe tuli kitonde kya bugagga. Twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Era Katonda atwagala ati ayina byatusuubiramu bingi ne tumaliriza nga bitulemye. Ndowooza owulira n'olwekyo omulungi andaba amagombe galina pulaani gye galina eri obulamu bwo nga naye pulaani eyo yakukaabya maziga yakulumya bulamu bwo bonna. Lumu nali magombe nendaba abantu abazzeeyo ba devil worshipper. Omanyi amagombe is the place where people they go ne bafuna fame and they get money. Mu magombe jibatera ofunira erinnya gyenkolera erinnya buli kimu ekyo ye wabeera obulogo magombe. Kati nyinza okubuuza nze ntuuseeyo nti siina ndagiro gyengaba etuukayo negwe nawe nange okimanyi nti osinza okimanyi nalabye kankuzeeko ono kati nalabye yaya akapande se wakakalaga mutu join us Illuminati biki nateekako enamba y'essimu wakalabyewo eyo nateete nga oli awandi ayina bawandiika abatwala mu kibiina kya Illuminati n'ennamba nga kweziri n'eriisa eddene nga liri mu twayaamu. Of course bagenda okubba abantu. Tebagenda babba bajja batwalayo. Nino tebisoboka. Naye omanyi endi ya Illuminati gwe anti kati kyekintu etansa okusimaasima essaawa zino eno kati tugende mu maaso. Amagombe gapulaningira buli muntu okugeza kati olaba oyo wa Illuminati apakasiza magombe apakasiza Geyeena era ekibinja kikiva magombe. Kati ojja kulaba nga azeggwe n'akuwa ssente wamala okuwa ssente ate n'amala n'asiraanya omwana wo n'atwala omwana wo oba n'atwala omuzadde wo ng'olinga ali mu kisasulira. Yes. Kati waliwo omuntu omu gwe nalabye omuntu oyo gwe nabadde ndi mu kusabirako. Omuntu oyo omwana we yagenda n'ayingira mu Illuminati naye nga tamanyi. Bagenda bamusika mpola eriyo bamutwala mu Illuminati. Kati omukyala memba yafuka memba wa Fatia. Memba wa mwe bana aba believers on the local ministries. Yajja yamala najja ku church. Kati mukama n'atulaga nandaga nga omuntu oyo planning nga bagala bamulongoose afiire mu ddwaliro. Nga bagala omwoyo gwe naye ngaloota family eri enkambwe ine eggaali. Family enkambwe ine eggaali yakuba abantu katono ebatte mabega kaawo. Family enkyankalamu enyanja nga gyaloota nga giroota. Kati weyamala okuloota family eyo n'atandika okulwala n'ayisibwa bubi. Kati omwana muyimbi iza serebu naye tanaba kubeera serebu. Bo bali bamuwa serebu bamuwa gundi bamuwa fame batanso muwa fame abe magombe. Kakati tuba tuli awo mba ndi awo nga omukyala ngamba munange embeera eri bweti ne bweti nga mukama mbikulira ebigambo ebyo. Yamala okumbikulira ebigambo ebyo ne mugamba nti tofaayo tugenda kusaba. Kati kitegeeza ki nti oyo mama we omwana ayagala nnyo maama we ayagala nnyo baganda be ne taata we naye ayagala nnyo olunaku luke nga naye emumanyi nga bamuwa ekitiibwa ng'alina ligase gyazimbye. Kati awo ne bamwanjula mu Illuminati nga n'okumanya tamanyi. N'agenda n'afuna amaanyi kati gaagala gaweeyo saddaaka yaago then gatandika okulaga ku nsi. Kati bamusabye ki? Maama we
ono gwayagala ennyo ate naye tebaamumusabye direct kubanga bakyamunyiga bakyamuwembejja kati bo bagenda mutwala baagala mutwala nga tamanyi kati okumanya kati ye kwe kwagala okujja okunoonya okubeerwa kubanga yabadde awulira nga ali bubi agenda kulongoosa ne bwatogeza kulongoosa maama we njagala mukama akukyalira akukoleko akujjanjaba akuddaabirize nga tolongoosebwa kubanga wali pulani y'omubisitaani era mukama n'akola ebyekisa kitegeeza ki ekintu kino amagombe galina enteekateeka nyingi omanyi lumu nasanga amagombe kanga kunnyonnyole nasanga nga waliwo okuvuga omanyi okugenda nga nasanga something like kuvuga ki waliwo emmotoka ng'evuga netomera omwana mwana wa myaka ku luguudo lw'e Masaka wa myaka nga 10 n'egyo nemutomera nafa bwe yafa n'asigala awo omwoyo gwe ne gusigala awo kati gubeera gutomera abantu nga n'abantu bajja basigala awo kati kiki ekikola mu kifo ekyo obubenje bugwawo ogezaako tegeeza kyegukola kati abantu babeera nga bafa nga basigala bakolera amagombe omanyi wofa nga tonabatuusa biro byakufa osigala ku nsingo y'enjeera bagamba nti newe wetta guba musango osigala awo kyekivula bw'ojasanga oweetuga nga ne muganda we yeetuze ne jjajjawo yeetuze ne mukwano gwe yeetuze nga famire yamwe erandira mu kwetuga okwetuga ne kubakyalira kubanga omwoyo gwe gwasigala awo gugenda gutta kyevula abanywi b'omwenge nago magombe okunywa omwenge magombe ate batenga Yesu ye yakola anti nedda nammwe muleke leka kwegira kwebuza gundi magezi labayo oli yagamba nti Bayibuli eyogera ku mwenge erifa abalokole nega nti mwenywenga akatonotono mwe abalokole ku lw'obulungi bw'omubiri gwammwe abalokole musobola okukombako in case singa obeera oyagadde si kive naye negamba nti omwenge mulyolyomi kitegeeza ki omulyolyomi ye sitaani omwenge sitaani omwenge mwennyini sitaani nagamba nti era buli abagunywa basirusiru kasoko ntangaaze Yesu yaki gwe yasookera ddala okukola okuperforminga cause it was needed gwali gwetaagisa and for him atuwa kyetwetaaga in life naye ate ye ayogera ku wayini atali mu bisoko bya vyandi omanyi wayini wakati bamukola nga linga vyandi banywa wayini wa myaka 10 ogwo gwe gukolera ati ogwo si Katonda gwe yagukola leero lwenyini nyini bagukozesa kitegeeza gwali mu bisibisi nga guwoomerera nanti wegulwawo we gusinga okukola kati awo simanyiyo kuguluddeyo era sigagala gulengenderako kati naye mukama era yatonda sitaani nga womanyi oli yali mukozi wo ye talina buzibu n'ekyo gwe kyoyagala oba kibi oba kirungi setaani ye nga ye mukama Katonda ayagala gwe okole enjawulo ey'okusalawo mu bulamu bwo ogambe nti kati nze nsazeewo kino nkitegedde bulungi ekyo Katonda kyayagala so omwenge mulyolyomi omwenge gwe gusindikiriza okukwata abaana bato omwenge by sometimes gwayebakisa gukwebasa ku mukazi omukadde ngolowooza mwana muto muwala muto gusobola okwebasa abakadde tebalina kukola bate kati gwe olina saizi yo naye ojja kusanga nga singa oba ogunywedde gukulaga omukadde wa myaka 5 nga gukulaga nti saizi yo kati ebintu ebyekikawo ekityo amagombe gabipulaninga okwenda okumaliriza ng'ofuniddeyo akawuka ka siriimu abakadde balina okuba ne saizi zaabwe of course ekisajja kibuuza ebibuuzo munnange ng'ogamba kikyadeki anti nalabye embaga ku Steve ejjo tewagirabye omuzungu nga wasa omuzungu yeyawasiza oba oyo omusajja yeyawasiza omuzungu yeyawasiza kati omusajja ate yeyawasiza ati alina amagezi agawasa omusajja yawasiza omukazi naye nga ono omukazi gwe yawasiza nga already yatuuka dda myaka egy'obutazaala ekyo kimu nga mutabani w'ono omukazi gwe yawasiza already mutabani wo omukulu ng'asinga ono bbawe gwafumbiddwa emyaka kati
ebintu katemba webiti ebintu bya kifula nenge stani byayagala amagombe gibyagala kikiva kujja kulaga omusajja munno ngo ina musiga yo na bizigo agamagazi gonga gakuleke ati labe gegakuwa amagombe gakuwa gagala ebintu bitambule kifula nenge ejjukira amagombe ga planning okumalawo omuntu ku nsi naye omuntu alemeddeko omuntu alemedde ku nsi kati kyegakola ne basobola tumalawo tebasobola kati gosobola malawo katonda ndo sisobola anti amagombe kuteesa kwa muntu tosobola kumalawo katonda kati ojasanganga nze banange mbabuli ennyo anaize kivulanze obwenzi bwali bunyumira nnyo ne mukyala wa videos aziraba nagamba ati anti kati akimanyi nti ne wojja ngo bigula otya siyasobola kunyega omuntu yenna ategeera past is past naye nga wabikolanga nabikolanga takuyinako obuzibu wadde tanyinako obuzibu wadde otunyumiza naye nansanga nga mbikola kati abanyinako obuzibu naye ng'osobola bikola kati ate lwaki mba mbikola ndi satisfied omukazi mulina singa obadde tomuyina kati nga waali ewaka era singa mbadde simulina nga sina mukazi era nali badde mbikola kubanga emyaka gyange gyatuuka obbikola kati oli musumba naye kati kambabuulyeko ekintu kimu olaba omusajja takulimba oba omukazi takulimba ali eyo nga ali myaka mikulu akuze nga sebo tanabawasa tanafumbirwa adda wakuferefere nti ate nze munange nze gwe tusobola kankubuulyeko ekintu kimu wobeera ogumikiriza osobola ogumikiriza omwaka gumu ebiri kale esatu kati omuntu akubuzaabuza naga nti no nze sibisya kankubuulyeko kino kyatondebwa era gwe wena omusiyazi ng'oli kuno ng'oli musiyazi olina kingi kyofiirwa omusiyazi tamanyi kikyafiirwa kati labayo erijjo dda kankubuulyeko ekintu kimu muganda wange olaba omukazi mulungi nnyo era gwe wena nga tonaba ku experience nga mbeera eyo ng'olowooza nti omusajja munno gw'oteekedde okugendako omukazi munno gw'oteekedde okugendako zikusanze ekisooka ku nsi tekuliko ssanyu lisinga kuzaala kati gw'ona dda ku musajja munno jjukira omusajja wabeera ku musajja munne kati ekintu ekyo kirina engeri gye kinafuyamu immunity z'omuntu okuzaala obadde okimanyi ekyo mbadde sikimanyi musumba era abasajja abasiyazi bo bakimanyi n'amanyi g'ekisajja tebalina ate bakola batya nga ate bebasinga kukozesa amaanyi amangi anti era ojja musanga omanyi kyebayita amaanyi g'ekisajja kitegeeza nti omuntu si mugumu omuntu asobola obeera omugumu ddakiika 2 kyekino yensonga lwaki lino eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lyeyongedde ate omanyi nti era amagombe gayiiya olaba kino kye bayita ebisajja by'omwoyo mu nsi yaffe ey'olokole okuloota nga weegatta kati eyo nayo nkola y'amagombe lindako batya anti nago ge galeeta masturbation omanyi masturbation osobola okubeera nga tokola masturbation na mikono gyo naye ng'ogikolera mu kirooto okwerootorera okimanyi nti noweerootolera n'okisussa otuuka akaseera nga tokyalina maanyi ga kisajja oba mukazi nga tokyalina appetite nenkisussa ntya kati nze natuukako akaseera nga mba sikiroosa ennyomba omanyi nze sitya kwogera kye nali nze mbabuulira amazima nze nali muntu wakwegatta nnyo nga njagala nnyo era nga bwe mba sikikoze kati natuuka akaseera nenzuula akabaddi akalala kakuloota nga bwe mba siroose ennyomba naye kati wogenda mu bulamu buno obwa bulijjo n'owesalawo okwetaaya bannange nga obeera wazeewazeeko eddakiika emu ng'omukungu ayomba toddangamu ekyo tekiba kya bulijjo eri mu nnyanja mu magombe gabeere gakusindikidde omusambwa waliwo abantu abagenda ne bajja emisambwa mu nnyanja ne bagijja emagombe yewabeera emisambwa ejja amagini g'owulira n'agujjayo gujje gumukolere kati n'aguwa omusajja gubeere nga gumwebakako n'agusindika ewuwo ne gubeera nga gujja ne gukwebakako
Nogenda n'okuzuuka nga ngomaliriza emikolo nga gyawedde dda. Kati waliwo engeri z'okulwanyisamu emyoyo egyo. Kunsindikira nga simulina kwada akakwate. Of course giba muno nga gitambula. Ate kati nze mba mukoze. Anti no amagombe gasindika ebintu ebyo ku nsi bijje bitandika okudisorganizing abantu. Era omuntu atabeera okimanyi nti omuntu abeera aloota ebyo ebirooto abeera ayagala okwebaka ku buli mukazi gwasanze. Kubanga abeera aliko omusambwa. Abaliko omwoyo ogumuleetera okubeera nga gumusindikiza okukola ebintu ebyo. Ate bwe kijja kikozesa ne kimanyi kikubbako n'omukisa gwo. Era abantu sometimes abaloota ebirooto ebyo kiba kizibu kyakusanga nga alina omukisa taba nagwo. Waliwo okujja okunzibako omukisa nga naye nange kennyini sina mukisa. Anti era teri muntu atondebwa nga talina kikumi ku nsi, teri muntu atondebwa nga talina mukisa ku nsi. Buli muntu alina omukisa ne ekizibu ekiri kutuuka ku mukisa gwo. N'olwo oli nawe gw'olabira ddala nti oli ye kyasusse. Kati kankubuulire nze nawanganya abalalu ssente. Lwaki? Ngamba saasiranga abaana abakasabiriza abali ku makuba baddugala naye nga si wabulabe nga tali violent. Nga njagala nnyo bawa. Kati mwe nali nga muwa nendaba nga ndi mu lutalo ne Katonda. Okuwaaba abantu ssente mbanwanisa Katonda ate? Waliwo gw'osanga ali mu lutalo ne Katonda. Waliwo gwo sente nga waliwo olubaleze ezaamukuba zimwavuwaze. Kati nga sente gy'omuwa adduka direct n'agula mu mwenge. Kati nga gwe kitegeeza oyambako sitaani ku promotinga kyayagala kugulamu njaga. Naye bavaawo abantu abo ababeera ku street abasabiriza ssente? Bamweyana. No, va kuba n'abaana aba street bano abava mu nsi ezitayamba. Naye njogera kuba n'abantu abali mu nsi nga bayina nga bagwa eddalu bamulogera mu bunsi n'abeerawo ng'azunga. Kati waliwo ogwo omwoyo ogwo gukola nnyo ku nsi kuno. Era omwoyo ogwo gwe guleeta n'okukwata abakazi akwata abaana. Waliwo omusajja yajja mu ofiisi yange n'angamba nze musumba nyina ekizibu. Konze ekizibu ki? Ngenda okulaba nga kibamweyana kimuli mabega we kiseka. Kyese ni kamanyi. Kiralwa nti kina agaviri gali gati. Yenga gabalasi. Agagoyo gasindika na balasi. Gatuma na bayirasi. Era osanga nge kanisa nga mulimu rasta. Nga ali kuli akuba muziki. Basobola okusanga nga si muntu yakuba muziki nga bamuyana yakuba muziki. Ezo enviri ziringanga ez'abaniga. Bamuyana. Naye zaasiba. Bwe bukodyo bwanti ye wa malalulalu nawe enviri oziraba ziri disorganized. Lumu nabuuza Mukama nga tuli mu ggulu. Ne mugamba Mukama lwaki oyo naye alina entebe. Nangamba is my pass muntu wange. Muntu. Ekintu eky'okubeera muntu kyokka kimala okubeera nti eri olina entebe. Kimala. Ne mugamba naye Mukama enviri zino ziri zitya. Tusalenga enviri mpaka ku mutwe. Zigwereko ddala. We mala omulaba ate Mukama n'andaga mu Geyeena nga ate mulimu omusajja ng'alina enviri nga naye sitaani akwata enviri ze zino akawuzaako n'akasika kamu n'amuwuubawuuba enviri ne zikutukayo ne zivaayo n'emisuwa mu nnyama ne zivaayo n'ennyama. Omwana n'alumizibwa n'akaaba amaziga n'alaajana mu nnyanja y'omuliro. Mpulira n'essiwadde n'okwessiwala. Ezo ez'abalaasi ezo Mukama tazaagala. Beri mu Geyeena bazikola bata? Sitaani zaakozesa. Jjukira omuntu azina. Azikwata ne wali obaddekawo n'omanya lwaki abo abayaya basibenza enviiri abakazi babaagala nnyo. Lwaki? Kubanga abaako kibamuyana kye kikwana omukazi kye kireetera omukazi okulaba nti mulungi. Aba baniga abasaba. Ate sometimes they have a future. And let me tell you. But it's okay. It's okay. For me, I'm here to deliver the truth. Gobanga toyagala mazima. You're wasting your time. Muleko omusajja wange. Ajela kono yakwata mu bwati neze seed ready. Muleko omusajja wange. Ajeko. Seed ready na enkulu. Omusajja wange. Baira awendaga. Enviri ezo kati nembuza Mukama ne muga nti kitegeeza si enviri sizinongi nagamba no. Do you know why God created you with hair? Konze no. No, because the hair is the jacket of the obongo. Obongo wabita. Brain. Okay.
mujebale akagabo kannemye anti pasa kango mulira sigena ko kusomera okusoma naye njagala nnyo oluzungu njagala nnyo duyigira wembera n'abaana abantu abasoma. I don't want to speak Luganda because I hate Luganda a lot. Lwaki atolwagalira? No, I saluchawa but I also want to speak English. No English because my wish is njagala genda ko mu America, Canada. I want to speak English. Okitegeera kati ate kusobola kubyogera nga singa mba nesibe nnyo mu Luganda nayigaddi. Even the Bible says that we listen the word. No, we get faith from listening the word of God. Kati nange wembeera nga ndi used nga mpuliriza Luzungu nga njogera Luzungu nsobola okugetinga used nalwo nsobola nalwo okuluyiga kubanga ekintu ekyo kyokola kyali kintuuseeko. Nze gola nali nsoma amawulire nali simanyi lulimi Luswayiri kubanga ku course unit ze tukola nobeerako ne language Kiswayiri kale n'Oluganda lwaliko naye Kiswayiri lyansumbuwa nnyo. Nensala amagezi nkoze nte ne bampa amagezi wuliriza kusima kugundiza Kenya eyo bogero Oluswayiri biki mwattu nga kusaaga nentandika owulirizaako nagena owulira nga ntandika owulira statement nga kale woogiwulira osobola ogitegeera ati onaategedde asino ebibuuzo ne bituuka nenkola. Twali tukyagenda mu maaso kakati amagomba ago ga planning ebintu bingi. Tuwadde ku kyanviiri mugeyo eno olwo mwe tubadde tugenze enviiri bazitokyalalingira naye Mukama ayagala tayagala nnyo enviiri omuntu omwana w'omuntu teyali badde ng'asala enviiri ze zonna n'azimalako naddala ekisinga okubeera ekyomugaso teyali badde nnyo ng'asala nnyo eno yonna n'awamalako ate n'aleka eno nga nkulu nnyo yali badde asala enviiri nga zenkanankana n'omutwe gwe obanga enviiri tezeesitaza nga tezimezesa muntu malala. Anti oli ajja kugamba nga oyagala tusale biviiri byo nine zange zensala naye sala ebiviiri byo. It's okay. And era si topic ya leero for today. It's not the topic of today. But I have to deliver the truth to you. Ogambye sina sala eno nana ne mmalayo bwe. Oyina kukola ekyo ekisaanidde omuntu olina okulekerako akasigala nga kuuma obwongo ate toyina kubeera ng'oli mulalu. Tulina okubeera mu mbeera ng'eweesa Mukama ekitiibwa. Ate banene abasalako bannaye bali mu kkomera ne babamalirako ddala anti baagala n'abasajja ba uniform. Nyina ekintu kye nategeera okimanyi nti nno bwe bakusalako enviiri bwe bati buli wobeera oba otakulatakula mu mutwe woti nga gukusiirira gukuluma owulira nga towulira ddembe ngo enviiri ozimaze omutwe guba gulina kyegulaakinga. Sometimes kati ekyo mukomera bakikola era baagala nnyo mukomera omere ebitulutu tubeere nga bikusiwa ngo bitakuloleke kulowooza nnyo ekomera ate nolaba ekomera ly'omubiri lyekomera ly'omwoyo era n'omuntu gwe basiba okubulwa ssente naye bwatyo wabeera. Wabaawo ebintu bibakola nga bitwala obwongo bwo bitwala puroguramu yo nti yandiganza okukolera ssente oba bewandoloozizo ebivaamu ssente olowooza ku bizibu by'olina. Omanyi nti olowooza bizimba. Waliwo abantu ab'ekika bwe kityo. Nze nyina ekintu kye njagala kyera lyagadde okutuusa mu bantu bano lwakuba nti simanyi wabula nsaba Mukama mwenna abawo okumanya n'okutegeera. Mukama abaviireyo nsaba Mukama abaviireyo kansoke mala okutalikamu mu linnya erya Yesu. Gakaawo ne baga nti mu Amerika wagenda beerayo omuliro n'amataba. Naye ate pulezidenti wamala okuvaako owa Amerika bagenda kuwaabira Amerika abantu bajjemu ssente. Kakati ekyo kijera gisuula Amerika tugenda laba ku ba superpower omulala. Kati no ba superpower abaira Amerika tekyali superpower. Naye lwakuba Amerika ngezi. Jukiramu yebirankinga no birankinga ebintu ebyo. Kakati kyeyakola kyekiriwa Amerika eri superpower ku lwansi ndala. Wansi ndala? Ku lwansi ndala. Anti jukira akola ejje lyayo ndi NATO. Kati eryo ejiretera okubeera superpower. Nayo it is nothing. Nene ennaku zino. Ate kyayina. Kakati abantu abo Mukama ali mu back panickinga. Kati ani superpower? Wange sinza ranking. Kati abantu abo Mukama ali mu back panickinga.
America kati abonereza yesawa yabo okusasula kati nalabye omudumo nga munsi y'omwoyo it was a vision nenda omudumo nga bagutunuliza Uganda ate lwaki batunuliza wanene waffe nga bagutunuliza Uganda akaloka bagenda tandika kwekwasiza ku Rwanda naye nga batunulidde Uganda na Tanzania target yawan na Tanzania bagenda lusiku ne lwaki kibagala kujja kubba mafuta era mwena abasabire eggwanga lyaffe Uganda mulisabire amafuta gano galeso gatuletera obuzibu da era we buli tuli mu lutalo lututamanyi ffe lwe tutasobola na kutegeera adde okunyonyoka ate nga tetusobola na luwangula nga tetusobola duwangula naye ate Mukama asobola duwangula kubanga Mukama atubulessinze atuwadde omukisa bana tusobola tebasobola tusobola omanyi lwaki Uganda Mukama ayagala gisitula mu byenfuna olaba ono omusajja aliwa president agenda kuzimba byazimba agende byazimba agende ate agenda tufiirako obukulembeze bukyuka era nabagambye mu myaka 10 mu kitundu kyaffe ne waba ayina embundu etya ne bwaba akoze atya ajja kuyita myaka 10 ajja kuyita omugambe byobijja ate byo tabyagala tuli aba tukola babiri programu eno gwe tuyite babiri stone era kankujjeyo kakati agenda lwa nsonga ayina byamaze okuteekateeka amaliriza emirimu gye njagala kugamba abasabi ba ggwanga Uganda abatusabira mutusabire kubanga nagenda okuddako sagenda beera mwangu ate ono abadde mulungi oba mulungi by the way akyaliko gwe walabyeko ye mwana akyaliko era 2026 tumulabire nga ddala nze si campaigningira gwe ssebo temuwa muwe muntu gwe mulaba agenda okukola wabanga yeye mumuwe wabanga yeye mumuwe nze sigamba nze sagala nkulimbe nze si supporting muntu n'omu naye ate nze agenda okkeera ku ballot paper nze agenda okkeera okulonda ne Stasha Mayanja yazze nno yazzeewo agenda kwesimbawo kuba president bwa Uganda Stasha Mayanja omumanyi anti era nabagamba mukalulu mugenda beeramu omukazi naye ate neddo si oyo asobola okubeera nga yoyo naye talina kyagenda kukola ne Katumba oye tumusuubire kati naye ekikulu kiri nti waliwo omukazi biri nno bibiri ng'ovudde ku Stasha Mayanja waliwo omukazi omulala lwakuba erinnya lye lyanvudde mu mutwe naye namulabyeko awo bambi abakazi tubo tubalina ku mukana akalulu akaddako naye tebajja fuga ku Uganda kati siba kati olaba waliwo omukazi omulala gwe badde bapulaningira ng'ate abamupulaningira oludde ebyo bali mu buyinza naye era nabyo bikyagudde butaka yo kimanyi nti no waliwo omukazi ng'akwatiridde eggwanga lino nga naye essaawa yo n'agenda ng'agenda atya ng'agenda fa omukazi akwatiridde eggwanga lyaffe maama akwatiridde simutegedde so mungambako wano mukamba nga tuvudde ku seeti ate bakuyisaamu akasimu enamba yiyo ebeerako ku screen bakuyisaamu akasimu ne bagamba byoyogera omukazi oyo aleese nnyo ayagala nnyo okukolera abantu era agamba omutabani namugamba leka n'agamba omukulu namugamba leka but anytime obudde buweddeyo tudde ku bukodyo bwaffe obw'emagombe twabadde ku nviiri twabadde ku nviiri yesebo naye nga tuzimaze ezo saagala tuziremereko nnyo kakodyo kyakalala akodyo akalala amagombe giga planninga nagambye nti awo guba mweyana gwe guba gumuliko nalenga nti waliyo omusajja nga yajja n'atuula oguba mweyana ne gukola ki neguba ngene mabega gusinika amannyo neguba emabega nga gusinika amannyo omanyi
bane mbabuulireko ekintu kimu mukama akusabira nnyo mukama atakusinkanya na gwoyo gw'abamweyana kubanga gubbi oyo bamweyana mulalu mubbi ye mulyolyo misitaani bamweyana mwennyini yajja kubba kutta na kuzikiriza bamweyana ayo waliwo abamutendereza abo abasawo abaganda anti bo bamutendereza kubanga tebamanyi naye ate abakolera talina byabakolera naawe kankubulye ng'osinza bamweyana 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 bye bino ebintu bye bamweyana asuula eddalu ayavuwaza ayagala nnyo okwegatta azaala bamweyana nga ye kati teri ssanyu lyasobola kuleeta okuggyako amaziga lwaki ffe twali tukyasamira nga tukolera bamweyana embaga ebijjulo eby'amaanyi ebijja emikolo gye naye nga ffe abasinga okunaku nze okutuuka mu bulamu obw'okweyagalamu nayeyagalamu lwakumala kukkiriza Kristo watunnyonnyola luli we nali nga nzikiriza bamweyana sina we naba kyenaba mulimba wali tewaliwo gundi yonna yonna tewaliwo nkyukakyuka yonna 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 ebaawo kaakati amagomba ago ge gamu gayina enteekateeka ze gakola gasobola okusindika bamalaaya gasindika bamalaaya ne basindika bamalaaya ate gasindika abantu okubeera nga bayingiramu omwoyo gw'okwaka kati omuntu watandika okwaka Katonda akyawa obwenzi we nali nga ndi mugeena nasangayo abakyala nga bayina force bakuba bweti ne batunula emitwe gyabwe wansi amagulu gadda waggulu sitaani ono bamalayika ba sitaani bemagombe ne batandika okumufumita ebiso nga olaba omuntu nga akozesa omusajja nga otunga ebiso nga alajana nga bamusikayo n'abaana bagizaayo ebyo byebonyobonyo ebikolebwa ku mwenzi mugeyeena basinziira ku ekyo kye wali okola basinza ku ekyo wali okola aga kale laba kino twakigamba amazima kino waliwo omubuulizi eyajja bwati ne bwati naye gwe n'osigala ng'ogenda ku byaffe bye twali tukugamba okola n'otawuliriza bigambo byali bigenda kukulokola kati bw'oyobeera mugeyeena n'obonyezebwa n'oyita Yesu bakwata omuliro ne bagukuyiwa muno oba mu kamwako ng'oyita ekigambo tokimalayo Yesu tebakolegana na Yesu mugeyeena kati ate geyeena eriyo okubonyabonyezebwa naye Katonda yakuseetinga atuuka n'akuba obusungu bwa Katonda ne bukuba omukago obusungu bwa Katonda gube eno wansi mulinya ku kintu nga kiringa nga olaba emitayimbwa nga giri awo nga gimyusa omuliro kati buli w'okirinyako kikka bwekiti wansi okkanga oggwerera ng'oyakanga oggwerera kati ate wotuuka neddamu n'omera bupya eri teri kufa bakwokya n'oggwerera noddawo ne bakwokya obulumi semu bulumi naye nga buli wolajja na Yesu bakwongera bibonerezo kati waliwo obusungu bwa Katonda mu ggulu tebasonyiwa kasita omala okufa era Yesu yangamba nzije mbagambe nti gwe kasita onamala okufa buli kimu ekibyo kiba kiwedde njagala kubagamba mwenna abampuliriza waliyo obulumi waliyo obusungu bwa Katonda gye buli omukka gw'obusungu bwa Katonda gye buli bannange waliwo wegukuba wegutyo ne gusitula wegutya abenzi omukka guli gukuyitamu gulinganga kiriroliro gukuyitamu ne gukulyako ennyama yonna nemala neddawo so kunyinyonyola omwenzi yafaanana atya yabeera atya buli muntu atandika ebintu byebukaba nga tonatuusa myaka gyabyo oba oyenda ogwa mu bracket yabe buli muntu ayina omukazi wo nga tewamuwebwa amateeka ga Katonda oba oli mu kibala kya bwenzi anti bugokera ku makya n'owasa omukazi nga tomusasudde togenze waabwe tebakumanyi oba oli mu bibala bya bwenzi waliwo abantu nga nze kennyini nze nyina mukyala wange waka tetwagenda waffe temunaba kukyala tetunaba yadde n'akamu naye beewawe bakumanyi abaŋŋaana nali munaku nga mpeereza bamweyana nga ndi mulogo ne woba gwe tosobola kunzikiriza wamu ekitegeeza omukyalo oyo oludde naye nnyo myaka 10 kaakati
Obulokole wakumala. We namala okulokoka. Obulokole ndayika ndi myaka 8 kati. Yakukiriza ngorede. We namala okulokoka. Oli mulogo. We namala okulokoka obwavu bwatabuka. Bayongera bweyongezi kubuli we nalina. Kakati we mala okugira. We mala okutuuka akaseera ndokoka ngamba mukama ono mukazi mulese. Ngende wabwe nga abewa ne bagana. Ne bagana. Bagana. Ndiyo zo baziraba. Baziraba. Tebamanyi nti wakyuka. Kati banjagala. Era ogwo mwenda wiche semba y'omugwo mwenda. Tugenda kulya sala. Ate sobola baleka. Sisobola baleka. Awono. Sisobola baleka. Kubanga lwaki sobola baleka. Waliwo abantu kuno abatulaba. Kukyano nga babagane wamwe. Waliwo abatulaba kuno kukyano ngo bwavu bwakufuula ekivume. Ekivumo. Nga tusobola kukyala, tusobola kuteesa. Nange naliko mu kaseera ako nga sobola kuteesa. We nakkiriza Yesu ono gwe mulira kati nsobola okuteesa. Bakaba nga bagambi tubalinze. Tulinze mwami kango wabata natuuka. Omukolo w'ensonga awaka. Omukolo tegugenda. Omukolo w'ensonga ewaka. Njala basuubiza I'm going to be the one nga wabirawo contributions nza asinga. Because mukama Lord has blessed me. Mubiri mwali mulowolezaamu. Akusonyiwe. Ate bansonyiwa. Sakola nsobi. Kyekye kyali kinobira wesa. Yali enteekateeka ya mukama. Era njagala mbabulire niwe mwefuule essaawa zino. Omukazi ye mulina. Era mutwala. Lwaki? Kubanga Katonda gwe yampa. Omanya abantu bakyusa God's plan. Amagombe gasobola okutega omukazi nga siwo. Nobeera naye ekisiraani n'ekikulu yega. Naye ate mukama wabeera yabagatta. Buli kimu kikyuka. Kati nze wenkeera ku makya n'engenda ku mukazi wange oyo. Nenfuna omukazi omulala. Ne wabanga muwala mulungi mukulu. Ogeza tuyine engombo nti obwenzi kikola kyakwagala. Omukazi abamukulu nange nga ndi mukulu wambanga sikwanye kana kato. Nkwanye size yange. Nsobola obeera nga senze. Lwa nsonga ki? Kubanga mbu tuba tuteeseza n'omukazi oyo. Ebyo nabyo byekwaso. Ne woba okwanye mukadde. Teri kwegumya ne woba okwanye mukadde nga mukadde nnyo. Akkiriza bulungi nnyo ne mweyagala. Naye ng'okikola mu kikolwa eky'obwenzi. Zikusanze. Ate nga mukama y'omu asobola okuwanzi Pastor Kango w'emyaka 3. Nampa omukazi wa myaka 4. That is the goodness of God. Ekyo wadde okimanyi kisoboka. Kisobokera ddala. Ekyo kisobokera ddala. Era njagala okugamba abantu abatanaba kufa nti omusajja wajja. Naye ate musumba ndabye bwangi mumu abalokole simanga tokkirizibwa kubeera na mukazi simanga tonaba kukola ki? Kujala. N'okuwasa kituufu. Naye ate kankubuulyeko. Kati kankubuulyeko. Nze nagenda okulokoka nga nnyina mukazi wange. Okitegeera ekintu ekyo. Kati nze mugobe. Mukama akkiriza divorce. Tagikkiririzaako ddala takkiriza divorce. Already wagenda okulokoka. Nyina mukazi wange. Ewaabwe tebamanyi sina 10 kigendayo kale nali yagadde ogendayo sina wadde 10 ekigendayo mugobe. Tukozeseeko ka simple logic. Omanyi abalokole tumanyi okwefuula bagundi. Wama tugoba mukazi wo. Beera ne mukazi wo. Saba mukama bawo omukisa mugendeyo. Bayibuli egamba akebera mitima munda. Ddala omutima gwagulaba omukazi omwagala. Olirwedde okugendayo. Kati ate gwe lwaki ngamba mukyawe. Waliwo ebintu ebyetaagisa nga okutegeera okutono. Okutegeera okutono. Oli yangamba mbu common sense is not common. By the way, that is true. Amagezi amazaali siga bulijjo basi si buli omuntu agayina. Si buli omuntu agayina. Siteeka naye kati nze tosobola kugenda n'onjigiriza nti sebo nnyina mukazi wange olw'okuba ndokose mukyawe nsooke ninde mpaka we nagenda ewaabwe. Gwe esajja erina akalala lijja omufunira limutwale atodde mu kunakuwala. Already walokoko ina n'omwana. Naloka nyina omwana. Ngende nga mbu mansa. Era nze nagamba mukama ne muganze mukazi wange simuta. Kati ndaba ndi awo. We yagenda ebweru nengamba aguno gwe mukisa gwe nyina gwe nokozesa. Mpaso mukazi ono. Wabeera akomyewo muwase. Kati we yakomawo. Yakomonga embeera yange egenze settinga mu byenfuna. Kati wakomawo. Amaze n'okusiba. Nga tebana kunsiba. Wakomawo nengamba gende wamwe
jengendo okuva nkwase jagendo va ajjo muwase kati mbandi awo nga bazadde banga tetusobola kuwa mwala wange kubanga buli je mukoma okubeera mwenna je mukoma okubonaabona oba je mukoma okwonoona je mukoma okubonaabona si togenda muwasa tetugenda mukuwa konze kati jangu omukyala avudde ebwe konze golowooza ki onjagala nti nkwagala jangu nkwe wadde natwaga kugambako olaba ebintu ebimu fe abalokole buli kintu kye tufuna tukifuna na kuwaguza tukifuna na maanyi kati gwe otasalawo kitwala ogenda kusigala awo nga tokirina nga wetuddeko kati olaba singa nagabe essanyu lyange nenfuna essanyu eritali lyange Wamanno. Kati singa njogera kwani namubiri Olivia, I love you so much and thank you for having me. I also love you. Ebyo bigambo byo lero kiriza ate kijja kuntoba omutima gwange lero sirimu ati tolimu era ajagala nkugambe nti ewamwe tujja n'abazadde mbanyi bandaba banjagala nnyo tujja era I believe God ngenda kola emikolo gyange nga sikupapa nnyo cause njagala mbasanyuse nnyo and I pray for you life so that you will see what I am kubanga mwayogerako ko emabega kawonte tusobola kufuna mukisa tuguyina era mulabyeko ate era kino kibayigirize nti you are not a god simu bakatonda to make a decision to the people. So abantu bangi nnyo abawadde decision zaabwe abafadde endowooza zaabwe eri mukama noga nti abantu simanya totekedwa kuwasa ono totekedwa kufumbirwa ono eyo ndowooza yo katonda yayogera ki nti simanya wobera no tobera mukisa ebyo nabina bya akiwani ekintu ekitufu kiri kimu funo Bible egamba nti wa mukisa funo mukazi wokuwasa funo kuganja maso ga Katonda. Abazadde mwe nabalaba channel ya Uginaw TV tubasaba mugabe bawala bamwe tubasaba mugabe bawala bamwe bafumbirwe namwe tubasaba okubeera nga musigala mu nkoligana yemwe eyo ate abawala bo bagamba kyabawala tamute bagamba mufuna abakazi abokufumbirwa kubanga wonayo eyo nonesa ogenda kubibwa emigo ogenda kunenyizibwa nga mwenzi songa osobola okufuna omusajja we n'ofumbirwa Sumara omuze gwenda ba mu kibuga abawala nakuzo twakyaga kwambala buleega bambala bwaki mu kibuga bambala bwaki anti ng'ogenda kutambula anti bwaki mugaso kyo guli mu kaleega kali Katonda kimugasiza anti bajja bonna batambula butambuzi nagala akati leka nkubulireko nze nyina olutalo lwenyina ne mukyala wange gwenjagala nnyo namubiro Olivia kati emabega kawe yali ayagala nnyo bo omuntu bw'okwebyula bino lipstick ayagala nnyo okuteekako enjala nezibange ez'ekinyonyi abakazi abateekako enjala baagala nnyo naye mufune ekyokuyiga mu katambi kano we yateekangako enjala nze nga sizaagala sizaagala nayagala namubiri Olivia the end of all bwe tuba mu nju yaffe bino alina bijja kukomimwa akadde ka byonna n'obimugisaako oba nawe okimanyi ekiddako awo bwe bibaako kumimwa oba ojja enyinyala ebyo ebintu ye kati oyinza okiraba nti kyakunyumirwa naye nga tekirina makulu kati nze omuntu nze sayagala mimwa sayagala njala zino I liked Olivia original kakati nze mugamba gwe tofaayo bwe yambala nyirira gwe yambala nze njagala bulungi nze njagala gwe kyekyo kikokka mwina gye mulaga toyina nsonga lwaki ogenda obigulira abantu busimanya we yambala ebigoye nnyo ebinene mubulaga abantu wato teyina mugaso gibali gye ina mugaso yenze ate kambabulire abantu bonoona bayidawo okwonoona okimanyi kutandikira ku maaso okimanyi nsobola okutunulya omuwala ng'abigula naye habawala akaana kalina ebbina olwonze nga nyonoonye ate yo omuwala naye ng'ayonoonye lwaki kubanga neesitazza okwo kwe bayita okwesittala kwe bayita okwesitaza okimanyi waliwo abasajja nze nga nkyayaka nnyo okimanyi nze nga nkyayaka nnyo nga nze ndaba omuwala nenyenda ne mulootako ekiro ng'olabye mulabe okimanyi nze nga ntunulya omuwala nembalamu awo nga mwambudde nembalamu awo obwenzi obumanyi
obwenzi sibumanyi bulungi obumanyi obwenzi bino byokwagala mukati wa munno kakati ebyo bina bikola bya bwenzi waliwo abantu omanyi masturbation omukola ofumiitiriza ku muwala oyo anyirira n'omulaba nolaba ng'omukuteko by the way obadde oyogera ku kyakaleega n'ebiki anti kankubuleko ekintu kimu nga tumaliriza musumba nga tumaliriza ekintu ekyo mukama kyeyakuwa omuntu lwakuba nti ffe tukikola mu ngeri embi naye ffe mukama wabeera yakuwa ebbere eddungi eddene ettutu yalikuwa olw'ensonga kubanga waliwo abasajja abaagala ebbere eddene waliwo abaagala ebbere ettonotono waliwo abaagala buli omu alina kyayagala kati ate bw'okiraba naawe ogamba yene mukama olinga wamuwa ebbere eddene omukazi ng'olwo omukazi alabye munne mukama nga wamuwa eddene ate nze nompa ttono ye mukama aba asinzibwa so njagala kubasaba kiresewa society yaffe kamba buliko ekintu kimu nze kyembagamba kyensaba abantu beera ekyo kyoli akaliga tekalina kyekategeeza oba okambadde kambale oba tokambadde kaleke gwamanyi naye ng'ogenda mu bantu musumba ndooza ngenda kukomyawo topic awe tugenda kutandikira it's okay naye nze kyenyinza okugamba nze siraba mu mbeera okujja kati nga gwalinamu omuzoogo wetegereza nnyo amabeere g'abantu abatambadde buleega kati that is your problem nyinza okuba sibeetegereza naye nga bebasusa obungi kati waliwo yajja wanakugamba nti mubogereko kubanga lwaki gwe oboogerako lwaki obwalemerako ati musumba kati nzikiriza nkukomyewo it's okay nina bingi ebyokubuuza ku nsonga ezo tewali buzibu basiibule kale abalungi abatulaba ku Yugi Now TV njagala kubebaza thank you so much for watching us EFA believers on the local ministries we love you so much and we pray the Lord so that he may bless you with data with money with everything you need in life era nzikiriza Katonda gwensaba nti okundaba obulabi ku channel kuno nomalako video eno it is a blessing already ogo mukisa era nkusabira omukisa ogwo gumanifest bajja manifesto bajja ekyo gukolemu omulimu omukisa ogwo gujje gulabisibwe mu bulamu obwo nti okundaba okuteekamu datawo mukama akikubalira okubeera omukisa tubaniriza okujja okusabako naffe tulina ekintu ekyomugaso ennyo tulina overnight ekiro ekyokusaba overnight oba night prayer kiro kyakusaba buli olwokutaano olwokusatu mu mwezi tuba n'okusaba gwe balaba wiiki esooka olwokutaano olusooka olwokubiri olwokusatu tuba n'okusaba okusaba kwaffe kwamaanyi nnyo kulimu amafuta mangi tubasaba mu kujoyininge n'omwezi guno kugenda kubeerayo mujje ku kyaki tusabe guno ogw'omunaana mbeerawo nga nkulidinze nga nkomandinga tusabira obwavu nga tubusabira obufumba batalina basajja nga tubasabira buli kimu nga tukisabira so that abantu basobole okubotola ffe waffe it is house of prayer since si kujja nti ate tukusabire binaya biki wabula weesabira gwe kyowulya nga oyagala kubanza kyoyagala sikimanyi mukama bampera omukisa nkubirako ko obeera oyagala okunkubirako 779-300-41-2 enamba yange gwerioko etambula ku simu okwo ku gundi okwo kolabira ku channel kolabira oba ku TV oba ku simu yo esimu yaffe yange etambula beerako ng'ogikopolerako ng'onkubirako ompe ennyo lya Yesu. Amiina, tukweyanziza nnyo okuviira ddala eri gye twatandikidde Musumba Kango ngenda mukomyawo. Waliwo ebibuuzo bye njagala omubuuza ku nsonga eyo we tukomekkerezedde. Abule no Yugi Now TV nze Stone M tubaagala nnyo, tubaagalira ddala mweyongere okusharinga mwe bali kwagala Musumba. Tubakwasa Mukama omwezi gunene ogw'omunana gwe twayingiddemu abaagutuuseemu nga muli balamu bulungi nnyo tukyebaliza Mukama nammwe abalwadde tubasabira bambi Mukama abasuuse mbaagala nnyo mbaagalira ddala nze Stone M Silver Fox Son of Trouble akuume. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.